Ebiseera ebisinga bwe mba ngenda okutandika program nsooka ne nkuteerawo ka vidiyo akampi okusinziira ku kye ngenda okwogerako ekinfuula zo okwanikula so sa zo okwogera obwogezi. Liri pazo gw'oli mu kwanikula ani? Vidiyo ndaba zaanikula naye siraba vidiyo z'oyanikula. Ennaku 3 buli lunaku ng'entuuyo okeera ozisaza bibatu babi tebayagaliza bwe bakola laale zaabwe tebatuyita kyokka NRM yo bwe tulaga nti etwetaaga ne tuyita tugeye tugiyimbire ne batukakkanako ne batuvuma ffe twava mu kyalo twajja kukola ssente tuyina abaana twabonaabona nnyo kojjange gundi yaŋŋamba kolanga bukozi ssente kyokka ate bo ne bakukakkanako ne bakuvuma baani. Munnankyukakyuka kye yakoze vidiyo ng'ekulumba era munnankyukakyuka kye yakoze vidiyo ng'ekukkakkanya. Ani yakuvumya amannyo nti geetaagako kalako okubunira? Mu bufunze otuvunaana kumanya nti wasobezza naye ne tutakwanikula. Kino nno kitegeeza ki? Liri paze essaawa eno kyatubanja kiri eki? Kumuvuma. Bannayuganda abaana bano mmwe mubagaggawaza. Bannayuganda abaana bano mmwe mubafuula serious nga tebali serious. Bo bakimanyi nti we bajja ne batuvuma bwe tuyanikula nga bazzaayo accountability ew'omusajja nti nnyongera ssente obusajja mbunyonyogedde ne buseka. Gwe sooka weebuuze ono obusungu bw'alina okumala ennaku 3 vidiyo ku vidiyo naye nga kuffe tewaliiwo yamunyeza kigambo kyonna. Kitegeeza ebisinga babikola babiraba mu bavume babawe ssente. Bannayuganda mulekeraawo okufuula abayimbi ensonga. Tewaliiwo muyimbi afuna ssente olw'okuba nga azigwanidde. Abasinga bafuna ssente lwa nsonga bajja ne babakkakkanya nammwe nga mubaddiza ebigambo. Bano abayimbi mubaveeko nte. Anti ente kyekisolo ekiyonoona mu biwataate bye kirina okulya. Bano abayimbi temuddamu kubateekinga serious. Buli mubateekinga serious nga babakolerako budget nga bagenda bafuna ssente temuddamu kuboogerako obwavu bubalume era temuddamu kubafuula serious obwavu bubalume. Bannange mbategeeza nti eno struggle nnene nnyo. Tuli ku nsonga ennene nnyo ey'okununula bannayuganda omuli ne generation y'abaana baffe abagenda okujjawo. Akadde kaffe ak'omuwendo akatono ennyo ke tusigazzaawo okulwanyisa nakyemalira bwe tunaakazza mu bantu abo bagenda kutukeereya. Missoni y'abali abasajja kututega abantu bano bakimanyi nti tebatusobola. Bayina ssente, bayina emmundu, bayina obuyinza, bayina amagye, bayina sse. Naye ggwe weebuuze lwaki balemereddwa Kyagulanyi ne basalawo okusindika abayimbi? Tebasindika bayimbi nga bakimanyi nti basobola okusobola Kyagulanyi. Naye omuyimbi wajja n'alumba Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine oba wajja n'alumba bannankyukakyuka ne mumwanikula abaagulidde bali abasajja tayimu. Kubanga eno diversion gy'abakozeemu okukuugula ogenda okudda ku right track ng'eri Museveni byayisizzaawo bye bingi. Mwegenderezanga nnyo entalo ezitalina gye zivudde era mwegenderezanga nnyo abantu ababasusonkereza nga nammwe temubasuubira. Olaba muntu kujja n'akukuba kikonde nga toyina ky'omukoze. Olaba muntu kujja n'akuwaayiriza nti bavuma abantu nga tonnamuvumako. Kitegeeza nti omulamwa gwe gwaggwe kumuvuma. Bannayuganda njagala okubategeeza bano abayimbi balya kukubavuma. Bano abayimbi banywa kukubavuma. Buli we mubaanikula ng'eri bafuna ssente. Tekuli muyimbi gw'ogamba nti w'amaanyi nnyo mu bo oba asaanidde nnyo mu bo okufuna ssente zonna ze bazzenga bafuna. Naye mmwe mukuzizza price taaga yaabwe. Mmwe muwanise price taaga zaabwe. Y'ensonga lwaki liri pazo gwe wazize akulaga kimulumye nnyo waakiri akusosonkereza osobole okumwanikula. Kano nno kagenda kubeera kagenderere. Abayimbi liri paza atuzibudde amaaso kagenda kubeera kagenderere. Obudde bwe tulinawo obutono obw'omuwendo ennyo mbasaba bannankyukakyuka temuddamu kubwonoonera ku zino ngajaba. Temuddamu kubwonoonera kubaddiikuula.
nkugambye zino nte kubanga ente ze ziyonoona mu biwataate bye zigenda okulya. Omuyimbi osiiba oyasama nti oyagala copyright, naye ate ne munnayuganda alina byabanja gavumenti, naye ate gwe gy'obanja copyright obawolereza. Ono alina byabanja gavumenti oba oyagala kusuula gavumenti, naawe akuwe copyright n'omukakkanako n'omuvuma, ekikufuula ente eyonoona mu biwata byerina okulya. Waliwo n'omuyimbi omulala yakola statement n'agamba nti music industry ejja kutereera nnyo nga Kyagulanyi afudde. Naye ng'omuyimbi oyo tavuganga ku mmotoka mpya before Kyagulanyi, tasulangako bulungi before Kyagulanyi, and regardless music we yali tamusobozesa yadde okuzimba akayumba ak'emiliyoni 5. Naye ku lwa Kyagulanyi azifunye, ate yali mu kukugamba nti music industry okusobola okutereera alina kufa. Bw'eba yali y'amaanyi nga Bobi Wine tannayingira byabufuzi, lwaki walema okugaggawala ate n'ogaggawala nga Bobi Wine amaze okujja? Tekikufuula ente yonoona mu biwataate byeri mu kulya. N'ennyongera okubasaba abayimbi mubazire, embaata nga zino muzizire, temuzonoonerako budde bwammwe. Liri Pazo bw'aba yagenze n'ayimba mu NRM agende, kubanga ffe ebiseera ebyekisinga n'ayagala okwetuga tumuwa omuguwa. Ffe tuli baana ba nnyoko, tuli baana ba kitaawo. Okukulaba ng'onywedde obutwa tutandike okukuvuma oba tutandike okukuvumirira, totukwatako. Ne mu puroguramu zaffe tewaliimu. Tetwajja kununula ggwe, wabula twajja kununula Uganda, ate naawe kennyini mwoli. Lwaki tutuuka ku mbeera ekkakkanya koozi yaffe bwe tuti? Abayimbi bano mubawadde relevance, abayimbi bano mubafudde ab'ensonga. Singa munaalekerawo okuboogerako, wallahi obwavu bugenda kubaluma omu ku omu. Naye ebiseera ebisinga abowe batu babalirira ku ssente, bwe batu babagaggawalamu, ne mumala ennaku 3 nga babateze Liri Pazo, ne mumala ennaku 3 nga babateze Kenzo. Mu buvunze buli wiiki bakutegayo omuyimbi alina okukutaagula. Kakati njagala obeere mugezi weebuuze, oli antega abayimbi w'amaanyi, naye lwaki atega abayimbi bannwanyise bo banansobola? Nedda, ayagala kugula budde bwo. Kyokka ate ogenda okudda ku luguudo olutuufu nga tokyasobola kuyunga, nga walekeddwa dda. Tulekeraawo, tetukiddamu okwanikula embwa zino. Embwa zino ziraidingira ku mmwe. Gwe bw'okivuma n'olowooza mbu kinyiize nnyo, oba bw'okinenyako n'olowooza nti kinyiize nnyo, nakyo ne kizza omuliro, naawe nozza omuliro. Walinga abakulu balaba ku social media nti trending nnamba emu kuliko ki, nti gundi n'abaana ba National Unity Platform nga kigenda kisaba ssente ng'enkya kizimba. Ayagala yimbayo, ayagala beerayo, ayagala yingirira ddala. Ffe tetugenda kukaka mbuzi kugitwala ku ttale kulya muddo. Nkiddamu, tetugenda kuddamu kukaka mbuzi kugitwala ku ttale kulya muddo. Embaata zino muzeesonyiwe, embwa zino muzeesonyiwe. Embwa zibonoonera obudde. Wakati mu kubonoonera obudde mwe ne mukeereya ne missoni yammwe, ate eri ne muzigaggawaza. Tulina okwefuula kaakati abatalaba wadde nga tuba tulaba. Tulina okwefuula bakiggala wadde nga tuba tuwulira. Kwate ani oyo ayomba n'atamuddamu n'apowa? Oba ani oyo alaba nti gwawa ssente okuyomba n'abantu tebamuddamu n'asigala ng'amuwa ssente? Zino embwa musobola okuzirumya obwavu. Nkiddamu, zino embwa muyina amaanyi agazirumya obwavu. Otunuulira omuntu, nze ne ku show yange tebampostinga mu bufunze mu kaseera kano tulina obuzibu. Olubuto gwe luganya okukwata Kyagulanyi, ataalidde kukkuta Kyagulanyi, omwami gwakubye emiggo Kyagulanyi, omukyala gwa myaka boozi Kyagulanyi,
ali mu kkomera nga bamukwata byabuyeekera nga ne Kyagulanyi si ye yamutuma bannange Kyagulanyi mu bufunze Kyagulanyi buli wamu ayina ensonga n'atayina ensonga Kyagulanyi aba Besigye babanja Kyagulanyi butabanja Museveni Dr. Besigye ate nga we boogeredde ndi Kyagulanyi lwaki tobanja Museveni Dr. Besigye nabo kennyini babadde basobola okubanjizaawo Dr. Besigye ekindeetera okwongera okukuba ebituli mu kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye yalibanga ye yali sparking factor okugirawo ddala enkolagana entono ebaddewo wakati we ne Kyagulanyi gwate owa FDC oba omuntu yenna nga gwe asibye emitaafu ku Kyagulanyi okubanja Museveni Besigye naye ng'ate asula ne Besigye eyazaalira Besigye omwana akola mu UN era nga omulimu ogwo gwasayiningibwa Museveni Byanyima bw'aba yalemeddwa okumatiza Museveni eyamuwa omulimu amuteera omusajja we Kyagulanyi alina okumatiza Museveni akunga abantu beekalakasa ekibuga kyani era ani looya wa Dr. Kizza Besigye Sirukwago akunge Lord Mayor yafuna obululu emitwalo nga yitasobola yadde okkungayo abantu ebibiri bagende ku kkooti babanje Dr. Kizza Besigye kakati ate ofuuse kiiso kya mbuzi oteeka otya Kyagulanyi ku bunkenke abanje Dr. Kizza Besigye era amubanje mu ngeri ki ate ng'era bulijjo abadde nga amubanja gwe nannyini mufu olemeddwa okukwata awawunya wabula nza zo okuziikirako yenze gw'oyagala nkwata awawunya gw'ogamba nti ebigambo bya Kyagulanyi byansannye eri Museveni gw'ayagala okujja mu buyinza okusinga ebya Winnie Byanyima gwe yawa omulimu mu UN Winnie Byanyima ne bbaawe yennyini Besigye balina ennimi ezibagatta ne Museveni ezi olulimi olusooka olw'ewaabwe gye babazaala olulimi olwokubiri olulimi oluzungu olulimi olwokusatu lwe lulimi oluswayiri n'olwali badde olulimi olwokuna lwe lulimi olw'ensiko Kyagulanyi olulimi olumugatta ne Museveni luzungu kakati nze Museveni gwe mmanye yali agambyeko ne ku comedian omu nga bw'azannya anyumirwa nnyo era n'aseka n'okuseka n'akaaba n'aseka n'okukaaba n'akaaba yamugamba I wish you were Munyankole I wish you were e Munyankole kitegeeza singa yali abizannya mu lulimi lwe ate gwali jabagidde nnyo naye ate Winnie Byanyima amanyi olulimi Museveni lwayogera olw'ebuzaali nga teyasobola mumumatirizamu muwa musajja we oba lwaki tasobola mumumatirizamu muwa musajja we balina olw'ensiko balina oluswayiri balina oluzungu Kyagulanyi ow'oluzungu Kyagulanyi amuvuganya Kyagulanyi ayagala okumusuuza nga yalina okwogera okulaba nga bata Dr. Kizza Besigye okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye kwakwogerera okuteebwa kwa Dr. Kizza Besigye kwakwogerera bwe kubanga kwakwogerera mwogere bwe kubanga okukwatibwa kwa Besigye kwakwogerera mwogere oŋŋambye nti ono yali agenda kuyeekera gavumenti era bwe twagezaako okukisambajja gwe wennyini owa FDC n'ovaayo n'onvuma yali agenda kuyeekera omu n'Obedi Lutale oba yalinawo olwedde ekibinja ekiri standby bwe kiba nga kituufu nga Dr. Kizza Besigye yali agenda kuyeekera gavumenti kakati atandike ekibinja kye yaleka ebweru kitandikirewo okupeppetta oba okuteekawo embeera okulaba nga Dr. Kizza Besigye ateebwa yali agenda kuyeekera mutugamba Jamiru Mukulu muyeekera kyokka ate obubinja bw'abajamiru mukulu bukyakola ebikolobero wadde nga ali mu kkomera twagala n'akabinja ka Dr. Kizza Besigye kateekewo embeera esobola okumununula temwerabira mwe mwennyini mwakozesa statement egamba
nti akalulu tekajjaako Museveni. Mwe mwennyini mwakola statement egamba akalulu tekajjaako Museveni. Bwe kabanga akalulu tekayinza kujjawo Museveni, then watonka kasote nti ekigambo free Besigye so kujjayo Besigye kitegeeza action. Kuba akalulu kaba tekajjawo Museveni kitegeeza olina okuteekawo action okusobola okujjawo Museveni. Akalulu akatajjawo Museveni ng'olina okuteekawo action. Kyekikulowoozesa nti free Besigye esobola okuyimbula Dr. Kizza Besigye ewatali action. Lord Mayor Erias Lukwago w'omusibe mu loodi wa Kampala yakulira ekibuga, era abantu abali mu Kampala bakkiririza mu ye. Kooti zonna zituula Kampala mwe baleetamu Dr. Kizza Besigye wakiikirira. Lwaki takunga abantu ne bagenda ne bajjayo musajja waabwe? Lwaki tayita abantu ne bagenda ne bajjayo musajja waabwe? Lwaki akabinja kammwake mwali mugenda okuyekera nako kuba mwaga bituufu tekagenda ne kateekawo embeera ne tunula musajja waffe? Abantu abaali baagala okuyingira ensiko okukuba Museveni n'emmundu mbube balemeddwa ate okuyingira oluguudo okugenda okubanja musajja waabwe. Mwe abalina ekibinja ekyali kigenda okuyeekera gavumenti n'emmundu, ate mu kaseera kano yemmwe abalemeddwa okufuna just abantu nga 3 4 5 bagende ku street basobole okununula musajja wammwe. Bannange mbeegayiridde, Kyagulanyi mumugjeeko mu mamwa gammwe, mumugjeeko mu mamwa gammwe. Kyennyini kyosobola okukolera Dr. Kizza Besigye naye kyasobola okumukola ki? Okumukolera. Bwe wabaayo akakodyo konna akasobola okununula Dr. Kizza Besigye nga kasukka ku bigambo nga koobanja Kyagulanyi, ate oli ye muyeekera atuwe kabinja ke. Mumukyalira mukyasobola okwogera naye abalagirire we yali akwese emmundu, abalagirire we yali atadde emmundu, abalagirire abalwanyi be basangibwa, then bakole enteekateeka egenda okununula musajja wammwe. Mwe abayina ejje eryali lyagala okukuba gavumenti ligijjeko mulemeddwa okufuna amagye agagenda okuwamba Besigye ku kkooti. Mugamba akalulu tekajjaako Museveni ng'ate ge mateeka, naye ate ne kkooti nga ge mateeka tejja kutaani Besigye. Kati mugenda kukolawo ki? Eyo formula yennyini ey'akalulu tekajjaako Museveni gye mwali mufunye endala ey'okukozesa okumuggyako gye muba mukozesa okuggyawo musajja wammwe. Nze oŋŋaana okuyita mu mateeka okwenunula, era n'olaga nti me formula yange ey'okuyita mu mateeka okwenunula mboofu, kyokka ggwe bakusiba osooka kufuna balooya si mmundu, oli mugwi wa ddalu. Nze toŋŋanya kufuna national ID ŋŋende nnonde, era nga n'oyankubiriza nti funa national ID ogenda olonde omuvuma busiru, kyokka ate ggwe bakukwata ofuna balooya. Mu bufunze enzongoba ku mateeka ggwe ate ontwala mateeka. Bano abasajja batuprovokingidde ebbanga ddene. Bano abasajja baludde okutta ku baana ba Buganda, nkiddamu. Bano abasajja baludde okutta ku baana ba Buganda. Kyova olaba mu buli mbeera batuteerawo embeera etusosonkereza tugende ku luguudo. Era Kyagulanyi ono yamanya formula y'abano nti yakusaanyawo baana ba Buganda mu buli bwegugu. Kwe kusalawo gavumenti eno agikuba ensawo. Olaba ebatuprovokinga era baddemu batuttise, baddemu batukwatise. Akalulu tekajjaako Museveni ng'ate ne be baakwatira wakati mu kalulu akako tonnabanunula. Era tewalaga nsi baani abaabakwata bameka abalina baamulekwa. Kyagulanyi is the worst opposition leader ever nga bwe mugamba. Naye at least Kyagulanyi alina n'abaana b'abasibe, Kyagulanyi alina abaana baatazadde, Kyagulanyi alina baamulekwa bamanyi nti balina okusoma, balina okulya. Kyagulanyi alondoola abasibe be n'abawane ku balooya be, nga looya wa Itongwa era ye looya wa Kyagulanyi, nga looya wa Olivia Lutaya era ye looya wa Kyagulanyi. Ate mbu talina kyakoze era bannange ye worst opposition leader ever. Gwe watta abaana baffe wabattisa. Abaana baamulekwa ffe mu Nuupu tetulina kati baamulekwa, abaana tuli bataata baabwe. Mama wange Olivia Lutaya bwe yali munda omwana we yayina bataata be, yayina bamaama be. Mwe gye mwaziika Tom Julu nga gye mwamuleka yadde okuddamu mukyalirako.
gye mwaziika Nankunda Muwanga gye mwamuleka yadde okuddamu mukyalirako gye mwagendanga mu baziika temwamanyanga baana baabwe biki byaddako kale tobamatiza kubanga oba tosobola kubamatiza kubanga muzadde waabwe abadde alina okubamatiza afudde waakiri banoonyeza obwenkanya tebanoonyanga ku bwenkanya kubamulekwa abattibwako bataata baabwe mu struggle yaabwe wabula sayino bagamba Kyagulanyi is the worst opposition ever. Kyagulanyi is the worst opposition ever. Omanyi bye yeetisse, omanyi byakoze ebyakulema. Anyway, njagala omuyite the worst opposition ever paka lwe tutwala obuyinza kubanga tetuli wano wakuba we tuteekeddwa okutuula. Kyagulanyi akeereyesa enkyukakyuka olw'ensonga yaayita mu mateeka naye okuggyako gavumenti si kusinika mannyo mu ngeri zonna bannange. Yensonga lwaki nti nammwe mwabeerawo emyaka 20 ne mwesimbawo emirundi 4 Museveni yabalema okuggyako. Essaawa eno omusibe obusibe ng'alina n'ekibinja ky'abayeekera akulemedde munda era nga ne baamukwata wasooka kufuna bannamateeka so semmundu ezirina okumunnula olwaleero provokinga bannayuganda nti yabagamba mufune national ID abalimba akalulu tekajjako Museveni ng'eribba abanyarwanda bali mu kuzisolooza eribba abanyarwanda bali mu kuzifuna era ye nga ye yali ayagala okutugirawo Museveni ng'alina solution yakuyita mu nsiko. Ebbanga lyayogerera ekigambo ekyo lwaki teyatuwaayo kubuuma lwaki abigira bamukutte abadde agenda kukimaliriza naye bakutte mukwata eddofe ate bakwata batya n'oba nga toli ddofe bafala be bakwata era nagamba nze nti okunzita yenna alinzita ojja kuba mugezi nze nja kuba fala bafala be bakwata wabula owaabwe abalemye okununula mu nkola ey'ekimafiya omuntu atya bwe bamukwata baafuna looya wabula eggwanga eddamba bawulira baagala okununula kimafiya mu nnaku ntono nnyo oba mu kaseera katono nnyo bwe kibanga okuvayo kwa Besigye mu kkomera tekigenda kubeera mateeka Lukwago gwe nannyini kibuga duumira Tumira ofuna obululu emitwalo emeka bufuula abantu kubeera bwakuweebwa abantu oduumire mugende mununule musajja mmwe kakati njagala bano abasajja mu bateeke ku kigezo ddala Dr. Kizza Besigye abadde n'enteekateeka eziyeekera gavumenti nga bw'abadde ng'atulimba bw'aba abadde nazo nga sinnawulira kabinja kakoze ataaka okununula Besigye ajja mu kkooti ne batuuka okumuzzaayo n'ajja mu kkooti ne batuuka okumuzzaawo nga sirabyeyo kabinja konna kataddewo embeera nti oba tujje tukyankalanye kkooti oba tumuwambire ku kkooti mwali mwagala kuwamba gavumenti muli balalu olemeddwa okufuna omusibe nga lero bamukutte oyise looya ate ensonga n'okufuna endagamuntu nsonga n'okufuna endagamuntu akalulu tekajjako Museveni kati bwe kabanga akalulu tekajjako Museveni ne looya tajja kujjayo Besigye ne looya tajja kujjayo Besigye akalulu kaba tekajjako ani Museveni ne looya tajja kujjayo Besigye mundu yeeyina okujjayo Besigye muzifune muzituuke nze ndi mweteefuteefu okujjayo bagamira kujikwekanga akasambi wano newe babbo mujimpe njimire ngene ntulukire ku kkooti omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu tavundirayo mujimpe ngende njimire mulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu abatya mu kkomera nga tetwalina pulaani B agala gikola ku bannayuganda ye tayagala gyekolako nemulimba ensi okumala kabanga kaseera katuuse babaguddemu ate musigala mwekaza kale tekajjako Museveni tubadde ne pulaani ejjawo Museveni kati mununula oyo then oluvannyuma tunaddira ebya Museveni musooke mununula oyo omulwanyi wammwe musooke mumununule
oli najja ng'ekimulese kwogera ku Kyagulanyi oba kujjukiza Kyagulanyi okubanja Museveni Besigye ate nga yitabanjiza Besigye. Mumuyina ebibagatta bingi mumwebanjize. Bw'aba mubammi wallahi naffe tajja mmutuwa. Then tugende mu action. Ebbanga lino lyonna gye muzzenga mutusuubiza. Muzzenga mutugamba nti waliwo action. Kyekiseera action eyo eteekebwe into consideration nga Ssaabalwanyi the only opposition leader akwatiddwa Kalute kajjaako Museveni mwaga kutta abaana ba Buganda. Gwe bw'oba oleeta obuyekera butwale wammwe. Siri musosoze mu mawanga. Nkiddamu siri musosoze mu mawanga. Naye bw'aba alina pulaani yenna ey'obuyekera agitwale waabwe. Ffe be twaziika bamala kubitaggwa okuggyako nga kiggwa. Ate nga naffe otulaze we tufunira. Naye tukyali mu nsiko tulaga ffe tetusaana. Kyagulanyi tasaanidde kati omubanja ati omunafu bamubanja emmere. Atalima bamubanja emmere. Kyagulanyi bw'aba tasaanidde kati omubanja biki ate ebya Besigye. Nabyo tabisaanidde era kubikola ki? Kubiyimiriramu. Kubanga tasaanidde. Tukooye okufuula bannayuganda ab'okukozesa ng'obukozesa naddala Central eno tukooye okugizannyiramu nga mwe mulowooza ffe tetulina gizannyiramu era tetugimanyi gizannyiramu. Kyekiseera kati nammwe mutwale kiiwammwe struggle. Bwe kibanga munnaye ffe tetusaanidde naye ate tuli waffe. Nkiddamu ewantu wonna wabawagazi. Naye wabaawo akawannanda ewammwe olaba ne mukika obaamu n'ewammwe ennyumba ya kitaawo. Kireza ne mu Uganda buli omu alinamu akatundu wabeerera ewaabwe. Mu kisenge kyange simu olinanga okunyookezanga buli lunaku. Genda omyokezeeko ewammwe. Genda omyokezeeko ewammwe. Naye waliyo ensiri. Naye waliyo ensiri gwe ate ffe abantu tetubimanyi tetubitegeera. Mmwe mubimanyi mmwe mubitegeera. Genda obizannyireko ewammwe. Genda obizannyireko ewammwe. Wamma nze yeekolera itongwa. Musiibe bulungi. Wino byanyima. Akalimi ke wakuba Museveni n'akuwa omulimu kamukubwa kuwa ebbaawo. Lukwago. Akalimi ke wakuba bannakampala ne bakuwa obuluka bakubi bajje bulungi. Gwe nannyini kibuga ate ne kkooti zituula mu kibuga banunule musajja wammwe. Oli akunenye ebikwatako ebitakwatako ebikwatako n'ebitakwatako n'ekirala. Besigye ffe twagamba simu yeekera engeri yokka gye twali tusobola okwasosietinga naye n'okumubaamu ne mutuvuma ebimwa. Sisobola kuwolereza muyeekera nze. Mmwe mwennyini mmwe mwakyemfasizinga nti muyeekera. Baamukwatira wano mu nsi yange maama nange bajje banone. Nzije simu yeekera. Nzize ngambye simu yeekera bamuwaayiriza. Gwe wennyini n'onvuma. N'ogamba muyeekera. Ate nze nzize mpolereza omuyeekera ndi muguwa ddala ndi looya. Nange babinteekemu. Nange babinteekemu nti ndi omu ku bayeekera gavumenti. Oba obuyeekera bagenda babwetimba batyo. First of almost, Dr. Besigye singa yali agenda kuyeekera. Eyo message ya Kalute kajjaako Museveni teyali badde mu kamwa ke. Bw'ate musajja kyagenda okukwabula n'ayogera nti nzize kukwabula. Dr. Besigye singa yali agenda kuyeekera gavumenti. Message ya Kalute kajjaako Museveni yali teyita mu kamwa ke lwa nsonga. Bamumanyi. Munnamagye, musirikale. Bamumanyi. Wa opposition oba kangaye bamumanyi. Mbutayagala Museveni. Bw'ayogera Kalute kajjaako Museveni aba ategeeza ki? Buyeekera. Kyogera ye Museveni oba tomuwadde sigino nti ogenda kunteekera atandika okugoberera then era tukuyitireko omugezi. Mb'olina amagezi. Yego opposition weka. Alina okutuggyirawo gavumenti.
ng'enteekateeka zo ogenda ozijajamye otyo ogenda akalulu tekajjaako Museveni ng'ate oyina enteekateeka egenda okukola obuyeekera teri muyeekera mwasamu teri muyeekera ayogera nnyo taliyo nabwe kityo mbadde mbasaba gye muli mu kubanja si gye mwawola